ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ekibiina ki NUP kyazaayo emikono egisemba Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Bano baali bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Louis Rubongoya yategeeza nga bwe bafunye emikono egisukka mu egyo egyabasabibwa akakiiko k'ebyokulonda okuva mu buli district. Right now, these are 126 and 20 are still on the way. Will also be coming, but every district in Uganda has we have gotten the signatures to support the candidature for president. N'olunaku lw'eggulu akulira ekibiina kino nga yakwatidde ekibiina kino bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeeza nga bw'agenda okusunsulibwa ku lw'okubiri lwa sabbiiti ejja era mwetegefu okusiguukulula Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nsinzira wano bategeeza titugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Kati ng'ebulambale okutuuka ku lunaku olutongole olw'okusunsulibwako abeegwanyiza obwa Pulezidenti ku lw'okubiri lwa sabbiiti ejja bannakibiina ki NUP bali mu kusoberwa olw'akakiiko k'ebyokulonda okabatema nti emikono gye baaleeta tegiwera. Nzira list gye tulabyeko bagamba ni Museveni y'emikono gy'awaddeyo mituufu nnyo era ne bagamba nti awezeza districts nnyingi n'abalala babiri bendabyeko nti bokka abo abakwatagana nabo bulungi nti be balina emikono egyo. Okusinziira ku ssaabawandiisi wa NUP David Louis Rubongoya bategeezeddwa ng'emikono gye batwalayo ate mbu gyakozesebwa okusemba omuntu omulala ku kifo kye kimu. Katutegeeza nti tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye leero lunaku Lwakutaano nomination yaffe ya Lwakubiri. Kakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki? Rubongoya ategeezezza nga bwe baludde nga beewuba akakiiko k'ebyokulonda nga baagala okufuna alipoota ku mikono gye baatwalayo wabula nga keefudde kyesirikidde. Bwe mbagambye buli lunaku tubadde tubagamba tuli beeteefuteefu okusasula nomination fees nga batugamba mulindeko tusooke tumalirize okuverifyinga emikono. Olunaku lwajjo officer waffe abadde ku Electoral Commission olunaku lonna ng'alinze report ne bagamba bagenda gituwa leero ku makya ne tulinda amakya gonna tebagituwadde era kati bakatutegeeza ku ssaawa zino taamu aba NUP emikono gyammwe tegyawera. Agamba nti wabaddewo okutiisibwatiisibwa okuva mu b'ebyokwerinda nga bakubira abannakibiina abaasemba Kyagulanyi nga babalagira okwogera nti baasemba abantu abalala. Gambye olunaku lwajjo tubabadde bakubira abantu baffe abaasayininga nga batiisatiisa. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza ndiko kye kakoze kakubidde abantu ne kababuuza kituufu wasayininga oba tewasayininga. Kakati omuntu nga badiso bulinaku babakubira bagiso babakubira n'abalala musuubira ki? Rubongoya kati agamba nti bo balinze kakiiko ka byakulonda okubabulira ekitundu kye bataawezaamu mikono babongere emirala. Already tucommunicatinze ne teams zaffe okubeera ku standby. Tugenda kuddayo emikono gyonna gye beetaaga ne beetaaga mikono miliyoni 1 NUP esobola ogiweza. Tugezezzaako okutuukirira akakiiko k'ebyokulonda okunnyonnyola ku nsonga eno ne kagaana okugyogerako. Kati tekimanyiddwa oba lunaatuukira olw'okubiri lwa sabbiiti ejja abeegwanyiza obwa Pulezidenti lwe bagenda okusunsulibwa bano banaaba bawezezza emikono egyetaagisa.